Yes, bintu bingi ebitambula mu ggwanga era nga olunaku lwaleero tuze okubabuulira ku mboozi ya mwana mulenzi Sam Okanya ng'ono amanyiddwa nnyo okubeera ku kitundu kya duo eya comedy abayitibwa Mpamire family. Omwami ono emabegakaawo yavaayo n'ategeeza ensi nga bwe yali awambiddwa era nga yayita mu kavidiyo ke yapositinga nga kiteeberezebwa nti yakakwata yakateebwa okuva mu buwambe. Yamala ennaku nga bbiri nga talabika eri mikwano gye, wabula olunaku yalabika n'ategeeza nti yali awambiddwa nga nno entawe yandibanga yava ku vidiyo emu gye yakola ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok nga mweno yalabika nga eyali avoola omukulembeze w'eggwanga. Omukulu ono yavaayo n'ategeeza nti yawambibwa olw'ensonga nti ali ku ludda olwa People Power ate yakola vidiyo nga oboolyawo avoola Pulezidenti Museveni. Kakati nno ensonga eno erese abantu bangi okubanga bajoogerako n'okuwa ki kye bagirowooza. Akabamu bagamba kano kandiba akabadde oba stunt nga omukulu ono yali yeenoonyeza kuba nti ayagalwa abantu mu ngeri emu oba endala, era nga abantu abamu bagamba nti ekintu kino kyandibanga kirimu mukono gwa MC Kapale ng'ono alina embiranye y'amaanyi ne Alex Muhangi. Jjukira nti omukulu ono Sam Okanya nga y'omu ku bamemba ba Mpamire family yategeeza nti okukwatibwa kwe kwandibanga kwalimu omukono gwa Alex Muhangi. Kati nno mu bakomedian abaluddewoko mu nsiika eno bavuddeyo kubanga boogera ku nsonga eno, era nga omukulu amanyiddwa nga Samuel Mumendo abasinga nga mumanyi nga Teacher Mpamire yavuddeyo n'abakubi ayogera ku nsonga eno, era nga betusazeewo okuba nga tukuleetera nawe weewulirireko omanye ensonga eno etuuseewa. Muwulirize. Omwana gwe baawamba omulaba nti nno agamba nti Alex Muhangi yeyamuleetera obuzibu, naye nze ndi ku sayidi ya Alex Muhangi. Alex yamubuuliriranga munne gwakola naye n'amugamba nti nno omanyi bw'oba ogenda mu byobufuzi genda bwoti naye totuuka ku leve eno. Naye onamubuulira nze nga nange ntera okuteekayo posti zange nga za byabufuzi, naye wabaawo basalvado n'ankubira n'aŋŋamba nti omanyi mwana akantu ako kagira olw'abawagizi baffe, omanyi kakati ffe tuli mu industry erimu abawagizi ab'emirundi ebiri. Bw'ogenda ku sayidi eno abawagizi bagira kino, bw'ogenda eno naye ate tetugaanyi buli omu alina eddembe ly'okuwagira ky'ayagala, naye ate toyitawo kuvuma. Kubanga mu kavidiyo munnawuliramu ng'omuvubuka oyo oba Sam agamba omukulembeze nti oba abogola bambwa something like that. So ate awo oba oyiseewo kubanga tetwagala kutuuka ku leve eyo, tulina abawagizi baffe ab'enjawulo. N'olwekyo nze obubaka bwenkubiriza bakomedya ne bannange tetusukka we twandikomye, baako ne wookoma. Tewali abaakugaana kuwagira kyoyagala, naye ate totuuka ku levo eyinza ate okuleetera obuzibu. Muhangi tasobola kulumya kintu kyonna. Nze mbadde ne Muhangi namusooka mu comedy, naye ebbanga lyembadde ne Alex Muhangi talina mutima ogwo gwe bamulowoozesa nti omutima mubi. Alex muntu mulungi nnyo. Alex asobola okwewola ssente naye ate n'afuba okulaba nga comedian ayisibwa bulungi. Naye abaana abato bakkakkaneko baleme kubiteekamu malala, ate bawe n'abakulu baabwe ababasookawo ebitiibwa. Omuntu awabya abaana abo Kapale yawabya abaana abo. Kapale nga bo bannange kyoba olaba ebintu bino, professionalism kintu kikulu nnyo mu comedy. Professionalism kintu kikulu nnyo mu entertainment. Kakati Kapale musajja wattu, waliwo ebintu byalaakinga n'ogaa nti kale singa yakugukako mu kintu kino ne bwe kuba okusoma kirungi nnyo. Singa omukulu yali agenzeeko ku ssomero kyandimuyambyeko, kubanga ebintu nga interpretinga obiraba okuviira ddala ssebo gwokka incidences nyingi nnyo. Kapale tusiba tulwanagana naye mu WhatsApp groups za industry. N'olwekyo Kapale yawabya omwana, tewaliwo muntu mulala yateekamu empisa yise ezo. Nsimanyi bano basalvado Muhangi bagenze simanyi ne bafuna ssente wa muzeeyi, ebintu ebitali bituufu. Agezaako okwegamba embeera ze mwana Kapale tetufunangako, nze sigendangako mu State House kufuna ssente z'abakomedian. Mbadde ne President Bujingo Hannington, twamulonda okusinziira ku mpisa ze. Talina mpisa eyo esobola kugenda mu State House kufuna ssente. Ate ekintu ekituyamba ffe, tulina obwerufu mu tuka, the Uganda Comedians Association. Obwerufu mwebuli. Abantu bonna be twalonda kakiiko temulimu alina mutima gusobola kufuna ssente ne yeegira. Embeera ya Kapale alina embeera emukosa. Byebyo nno oyo yabadde Teacher Mpamire ng'ayogera ku nsonga za mwana Sam Okanya
nga ono kitundutundu ku duo eya Mighty Family eyavaayo mabega awo n'ategeeza nti yali awambiddwa. Kakati gwe olowooza ki ku nsonga eno? Omukolo ono kano kaali kabadi oba yandiba nga yawambibwa ebya ddala? Nsigadde ndi Wicky, sigala nga weekuumidde ku Wicky TV. Tujja kuba tukomawo n'emboozi endala ezeefaananyirizaako bwe ziti. Mubeere bulungi, kwetala okusubscribinga nkujjukiza nyige epeseri erimyufu obeere nga weeyunga ku channel yaffe.